wansi w'omusalaba waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Wansi w'omusalaba kale waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Munda mu mbiriizi ze bakuba kigambo kye Yesu tukamya oli ku 98 katonyeza 7 era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika. Mikwano bino byonna tubisanga mu nsi muno ate era nga omulabe akoze fujjo lingi nnyo naye twebaza Mukama olwa programu efaana bweti tusobola okumanya ebintu bwebiti ate ne tumanya n'obuddukiro gye tubujja. Katweyongereyo mu maaso n'omuwanguzi waffe Joan. Wewa omusumba kakati nga bwe mbadde nkugambye nti ekintu ne kijanga kinto kyalinga kinswaza bwe kityo. Naye bwe natuuka nenfuna amagezi nti siva mu pads okujjawo ekiswala ekyokutobanga mu bantu. Olwali otandise okugenda mu periods? Yes, nali ntandise okugenda mu periods. Kati nga bwe nkugambye nti kya-affectinga nnyo n'okusoma kwange nti nagenda ndeclininga ensonyi n'ekirala otulo twe nafunanga otwo mu kiraasi ngenda okudda engulu nga bamaliriza n'okusomesa. Kyabangawo buli lunaku oba kyajjanga mu wiiki ennaku bwe ziba zaagadde? Nabeera n'ekyo ekintu buli lunaku. Katonda weggulu. Nabeera n'ekyo ekintu musumba buli lunaku. Ekiro nga kijja? Ekiro nga mbeera n'emisana. Era nga bwembaako wempumulidde musumba wembaako wempumulidde nekiraba nga ndina wentudde nga wetutudde bwetuti nze nentwalirizaako nga bwega nti omuntu ali mu meditation. Kati kyo kyali kyawamba omwoyo gwange. Kati musumba nga mmaliriza P7 nga mpitira mu second grade naye nga abasomesa bambuuliriza ne baŋŋamba nti osobola okukola obulungi kiki, naye nga bo tebamanyi kiki nali mpitamu. Nyingidde senior 1 kati olutalo lwajja nga nyingidde secondary nakyo ne kirinnyisa level. Kati awo natuuka ekiseera nga kitandise tocha ey'okuntokyalinga nti ekiro bwe kimala okunkozesa ngenda okuva we neebase nsanga kati mulimu n'omusaayi musumba jejje. Kati nga obulumi nga butandikiriza pain yagenda etandikiriza mpola ekijja mu kirooto ng'okirabako ne mu buliwo? Yes, nga nkirabako ne mu buliwo. Musumba jejje senior 1 olwo ebiseera ebyo nkugambye nti mbeera ne mukyala wa muganda wange. Muganda waffe ono nga tatera kubeerawo nnyo yali mukozi wa safaari ate nga bwe nkugambye nti nali muntu musirise nga siina bwe ŋŋamba mukyalo oyo. Kati ate mu kaseera ako nze mbitegeerera wano omutundu nti ekyo ekintu kikuteekako rejection. Yep. Kati omukyalo oyo atandika okuntulugunya mulamu wange, ntandika okulaba embeera ng'ekyuka. Kati ekintu ekyo kyanyambaza obukaawu musumba jejje, kyanyambaza obukaawu neneekyawa, nekinyambaza obusungu obw'omunda engeri gye nali musirise, nekinyambaza obusungu obuyitirivu ng'era ku ssomero mbeera tolindabako nga nseka nti oba tuli mu kunyumya n'abaana, nti oba tuli mu kuzannya n'abaana. Tofunayo wadde mukwano gwo mu ssomero? Nga ndi mu mbeera eyo yakwekweka all the time mu toilet siwa. Kati senior 1 awo wekyalinyisa level obulumi ne bumpitirirako musumba. Kati awo ne fees ne zitandika okwekwata. Olwo byonna mbitegeera n'omutundu nti kikuleetako rejection nekigala amakuba agandivuddemu obuyambi. Kwegamba embeera n'ebeera mbi, nsoma naye nsomera mu bugubi mukwano. Naye ekiseera kyatuuka mu senior 2
nga ku ssomero lye naliko secondary eyo kwaliko scripture union naye nga babuulira enjiri bajja mu classes ne babuulira enjiri ne batugamba twatula obulokozi nenjatula naye kyasinga okunsikiriza okwatula omuwala aba abuulira enjiri n'agamba ne bw'oba olina ekikuluma kiwonerawo ate nga nze nafadda neŋŋamba kangende nenjatula omuwala ne mugamba mbeera mpulira obulumi simwatulira olwo kimumalirayo n'agamba katusabe omuwala bambi nansabira era bwe yansabira ne mputunanga obuweerero naye era ekiro omuntu wange n'akomawo nali namufuula muntu wange olwo ajja akyusakyusa ebifaananyi afukyusa ebifaananyi naye era nga sisobola kumutegera nti kati ono gundi nti nga bonna abantu nali sibalabangako naye nga mulaba nti abeera musajja human being naye is a man. Kati musumba jeje tumaliriza scripture ino jiyingidde oyiza okusaba mpola bibayo naye mpola Mukama akuyambirawo Mukama anyambirawo naye era sikyuse nnyo nsigadde n'okutulugunyizibwa okwo kati nva wa muganda wange oyo omulenzi ngendako okubeera ne muganda wange omuwala naye ng'atandise okubeerabeerako obulungi naye yali azzeeko Kampala kuno muganda waffe omukulu ng'atandise okufuna kasente n'asembeza anyongereyo naye okunyongerayo kwe tebyali byangu musumba jeje nga bwe nkugambye nti twazaalibwa mu famire ey'obusibe obuyitirivu kati nga naye yatuuka ekiseera sente ne zimubula obusibe ffenna tuyiriko obusibe naye ng'era tetubutegeera bambi kati nenyingira mu senior 3 nensigala nettoki eyo era nga muganda wange simugamba naye nga nze nafuuka muntu wa pads siva mu pantliners nga nesabika niyo sina pads nteekwa okwesabika kubanga kati ng'awo nkuze musumba saagala kuswalira mu bantu saagala kuswalira mu bantu naye ng'ekiro ngenda okuzuukuka natagetinga nti kyajjanga mu ssaawa ey'omukaaga kati nzija wano okusaba tuyiga okusaba nga batugamba essaawa y'omukaaga eyo nnungi kati nange njirifaalinga ku muzimu guno ogwankozesanga nti eyo essaawa kwe gwajjiranga mizimu gy'abafu wegigolokokera musumba jeje n'ekirala kyekyali kya effect gye gwali gwandeetako nga siba na ekiro ate siba na tulo nga bwoga nti omuntu yeebasa otulo n'anyumirwa otulo otwe nze ng'ekiro mbeera mu ntiisa mpitirivu nnyo era natwala akabanga okuva mu ttoki eyo okufuna otulo okwebaka musumba kakati nzija ntuuse wa muganda wange nfunye ku chachi y'abalokole kubanga litwali nali mu protestanti nfunye ku chachi y'abalokole ntandise okugendayo naye era nga seeyabiza musumba nti oba nfuna omuntu gwe neeyabiza mugambe kino ekintu kye nakirabako kikwambaza entiisa ne kikwambaza omutima nga buli omu kikusembeza wala n'emmeeme z'abantu nga tosobola kweyabiza muntu kati tokya kino ekintu ebeera muli munda ng'ofa musumba nga gw'ofa wekka inside of y'omuntu akulaba otambula naye nga gwogwawo kati kituuse ku ddaala musumba ntuuse mu senior 4 kituuse ku ddaala nga kimanifestinga tucommunicatinga mu nsi ey'omwoyo bwe mba ntambula mu taxi ne ngungamba nti vaamu nina okuvaamu ku lw'okuba singa nsigala mu taxi musumba guba gugenda kunswaliza mu bantu ate ekyo kye natyanga ennyo era nga communication yaago bwe njiwulira bwe nti taxi maaso awo nga nvaamu kyatu nga okiwulira otya owulira ddoboozi lyali ddoboozi nga bwe tutegedde kati nti omwoyo omutukuvu ayogera n'owulira eddoboozi lye ne lino bwe lyajjanga nti nkwetaagako yes kubanga ye yali akomandinga na bukomandiizi va mu taxi ogende mu toilets ate gwatagetinga nga nti osi bwe tubeera mu taxi naddala ku shells weezo amafuta ku masundiro g'amafuta awo wenviiramu nembabuuza washrooms wa we ziri nze ng'olwedde maze okucommunicatinga neŋŋenda ne gumala okunkozesa
negumala okunkozesa musumba nemala nenyambala bulungi nenvaayo naye mu bulumi obuyitirivu kubanga nga bwe nkugambye nti nali ntandise okufuna obulumi mu ndira nga nvaamu ne discharge erimu omusaayi nga mu bulumi obwo musumba nga nfuluma nebuzaabuza nenziramu neninya takisi nentwala gyembadde ndaga olubutuuka mu latrines ezo era owulira ng'ovuddewo kyo nekyovateekinga oba wakiyitanga nti kati ntuuse yansookangayo washroom gyengenda okuyingiramu era nga mpulira nti waliwo omuntu antambula nange kati musumba kyekye nga bwe nkugambye nti kiva mu stage eri ey'okujja mu birooto kati bwe mba ntambula ntandise okutambula n'enswagiro z'omuntu oba ndi mu katale oba ndi luddawa ntambula naye nga mpulira ebigere by'omuntu entiisa mwana wange emabega wange naye nga sirina bwe nkibuulira muntu yenna musumba nenfa nettoki eyo nentuuka ekiseera nga ne kyaki gye nasabirangamu nga obwemba nga neewunzika bwe nti nga gunfulumya kyaki nengenda mu toilets negumala kyegumaliriza nenkomawo nentuula mu katebe mu kyaki saaviisi neggwa nengenda ewaka musumba naye mpita mu ttokya bwentyo obulumi bugenda bweyongera kati natuuka ekiseera omugongo ne gunnuma ne kimmenya omugongo mwana wange yegwe nawulira gwe kyatwala mu ttooyi ne bakusangayo oba yali mukyala mulala aho yalaika yali mukyala mulala teyalinze kati bwe kyammenya omugongo sisita wange n'alaba nga nfa n'omugongo nangamba naye omanyi tugende mu x-ray ng'owulira buwulizi mugongo gukuluma nga mpulira nga nze nali seeba katulo musumba jejje era nga nsula mu bulumi ne bwe kinvaako mbeera mu kitabo ekyo ekya discharge nempulira nga neekyaye nga ntamiddwa n'abantu bembeera nabo nga nkooye mpulira obulamu mbukooye naye nga sirina muntu gwe nsobola kugamba naye sisita wange antwala tugenda mu x-ray ebiseera ebyo alina eddwaliro erimu lyali akolamu mu ntinda nga liguze ebyuma x-ray machine nantwalayo banteeka mu x-ray musumba bagenda okusanga nga nfunye dislocation eya spinal cord amagumba si spinal cord exactly naye gano amagumba ag'embiriizi nga gafunye dislocation naye gafuna gatya dislocation ekiro twabanga mu kulwana ngaetisajja yes kubanga presence ng'owulira ng'olinga ayina omuntu gw'oli naye kati nze mu kwetaasa okwo mu kulwana ennyo mu kufuba ennyo nga kinyigiriza kinyiga nekinyiga embiriizi nekinyiga emikono nekintuga kimala ogwakyo nga kinvaako kati nze mbitegeere wano mutundu nti effect yonna gye nafuna yavamu ekyo ekintu kati baŋŋamba nti nina dislocation naye omusawo ng'atugamba nti gana amagumba kati ssaawa zino tewina ddagala ly'ogenda kuteekako wabula kwewala kusitula bintu bizitowa oba kukola mirimu mizito okweyongera okubanga gafuba mu position yaago naŋŋamba nti tusobola n'okufuna physician naye nga sente zaaliwo musumba era twakomaawo nga bwe baatuwa ripooti yaffe ya x-ray twakomaawo ne tujja nayo ne tugitereka okuggyako muganda wange ekisa kyamukwata nti teyankozesanga mirimu mingi nnyo ate awo mukama ndowooza yateekawo ekisa oyo teyankozesa mirimu mingi musumba kati olwo tokyajjukira ate endira zo zeeyongera okunnuma kati wenamaliriza senior 4 okweyongerayo musumba ntegeerera ddala nti rejection yonna yonna gye nafuna mu kaseera ako yava ku ekyo ekintu nga mu buli muntu ayagala okuvaayo okunnyamba kati kyeneerabidde okugambako mu secondary omusomesa omu nga mbuuza twali mu lab nga tuli mu laboratory tukola biology practical za biology otulo ne tuntwala
omusomesa ono yali mulokole. Otwo bwe twantwala era ne musomesa ng'ayina ekisa bwe twantwala n'alaba nga ntondoka ngwa ku desiki. Tikuteekako otulo otutali twa bulijjo nga ne bw'oba ofuutya tosobola kukyebeera kubanga musumba gye gy'obulamu bwe twakuliramu nga njagala nsome ojjeyo famire ate n'ekira neme kutambulira mu bigere bya taata wange neme kubeera kyakulabirako nga taata waffe kubanga maama waffe era yatugambanga ate maama waffe Mukama ekyatuyamba teyanywa ku mwenge yali ava mu famire ya Church of Uganda nga bategedde ku Mukama kati nga ye bwe yasanga omwami nga munywe wa mwenge n'agamba no nze kampapa singa okukuza abaana bange sigenda kwegatta ku kyono kyakola. Kati musumba jeje nga bwe nti nalina desire eyo naye nga ninako ne operation era tekyasoboka. Omusomesa bwe yalaba nga ntondose kumbe ye yali azza akigoberera buli wetubeera mu laabu tutuuse mu practical era bagenda okuntuukako nga nze bambi byemixinze kaabe chemistry nga nze na mixinze bintu birala nangamba ne John procedures ku luno lwokka ne procedures zino nazikuwadde naye sooka olabe specimen zo zonna nfu. Kati omusomesa oyo bwe natondoka bwe twava mu laabu nampita nangamba John oyina obuzibu n'omutwe nemuganedda siina buzibu na mutwe nangamba kiki nangamba kubanga bwe tukola tests okola bulungi bwe tutuuka mu final papers okola bubi kiki ekigenda mu maaso nangamba wandibanga oliko ekizibu nemugamba simanyi neera ne tukomaawo ndowooza engeri gye kintaddeko operation eyo nga tekikugira n'abantu abandi ntuta awantu aw'okuyambibwa era naye yakikomyawo bwatyo n'amanya nti oba ndiko ekizibu teyagenda maaso nti oba anyamba yatya. Naye ng'oli muno mu Kampala ebiseera nga mu Kampala nga mu biseera ebyo ndi mu Kampala. Kati musumba jeje mala senior 4 era nayo saagiyita bulungi musumba jeje. Kati njimaze abantu baagala okuvaayo mu buweereza bwe nali nsabiramu abantu baagala okunyamba nyingire nga mu by'emikono ebyo biki ng'era bibuliraawo batwala balala nze n'ensigala musumba lisiti nze nasooseeko naye nze nsigalira ne bali be baawandiika wiiki ejja bo baabatutte naye nze sigenze ne nga Mukama kiki kino kati ne mmala n'enyongera okwekyawa nnyo ne ngamba ekitegeeza sirina na future sirina kati tewakyali kineetaaga mu nsi kubanga bwemanga n'obuyambi tebuliwo sina bwe nsobola kuyambibwa nga mbutuufu buli muntu avaayo musumba jejje okunyamba nga amala ne twakugamba bwe byawedde mukomaawo mu kuteesa mukomaawo. Kati nembeera mu bulamu bwe butyo nentandika okujja nga nfuna nga sisita wange anfunira obulimu nga nkola era nga kawuulo oyo anzijja ku mulimu era newe nakoleranga antwala mu washrooms nankozesa era nenkomawo ku mirimu gye nkola. Oyinawo olunaku lwe wagaana okugondera eddoboozi lyekyo noweesanga nga ebintu omesinze up tugambe noga leero sijja kukkiriza kintu kino musumba kintu ekyo kyaliko entiisa nga kyampamba n'omwoyo gwange gwonna nga bw'ogamba nti oba oli mu kkomera tosobola kugaana ddoboozi lya musirikale akugenda nti kola kino oba kola kino. Kati mu mbeera eyo gye nalimu sirina lunaku okujjako kubanga bwe nagezangako okulwana ekyeneerabidde okugamba nti bwe nagezangako okulwana mu kiro nga nkooye bwe nagezangako okulwana nga kinnyigiriza kintuga bwe kityo. Kati natandika okukeeranga ku makya musumba jejje nga nina enkwagulo muno mu bulago nina enkwagulo nga ziba zirimu n'omusaayi bwe mba naaba nga bwega nti ebisubi byakusaze nga amazzi gagenda mu nkova ezo nembeera n'enkwagulo mu kiwato ku lubuto mu mabega. Kati eyo frustration eyo yonna natuuka nga sikyasobola kukigaana
nga nsabumiitinga bulungi. Mu myaka egyo wafunayoko ku boyfriend? Mu myaka egyo abasajja bajjangawo ne bwanjogereza. Naye nalina obukyayi bw'amaanyi ku kye bayita omusajja ne frustration gye nali mpitamu nga musumba gye sisobola kwewa musajja nga sirina we mugandi nga ne bw'aba nti wadde mu kaseera ko ke nalimu nti nga sirina sente zimala nga sisobola kugamba nti nsabumiitingire kye bayita omusajja kubanga obulumi bwe nalimu bwali bungi. Bajjanga ne boogereza naye nga sikulinda nakumalayo byoyogera. Naye nayambala obukyayi era nga ntwala ennamba yo sigigaana by the way. Njitwala naye bwe ntuuka Samuel neetereza nenkukubira essimu nenkugamba nti bw'oba onjagaliza emirembe toddamu kuba ku ssimu yange era toddamu kumbuuza kintu kyonna. Nga siyogera bingi kuba nali muntu wa bigambo bitono. Ngera omuntu bw'awulira first time ekyo ky'oyogedde musumba nga tebalemerako. Mukama yanyamba nga tebalemerako. Kati musumba nzijja mu 2015. Mu 2015 nfuna omulimu nga nkola mu restaurant naye nga omukyala gwenkolera mulokole. Omukyala oyo bayithawo okusooka okwagalwa okulya nti kati omuntu anjagadde am receiving love okuva eri omuntu yoyo omukyala yasooka okundaga okwagala ng'omukyala oli nga nkola bulungi emirimu gye nanjagala kati nanjagala era ndoka ekiseera nemufuula mami nga mwatulya nemuyita mami nga bukozi abala bonna bamuyita erinnya naye nga muyita mami nenkolera omukyalo oyo naye nga ndi mutocha musumba ekyakye nerabidde natuuka ekiseera ng'obutaswala ennyo nyambala nnyo empale empanvu eza black nga ngula bu jeans nga mmanya nti at least wano ne bwe mba nfayitinze nnyo kiyinza obutanyambula nga ngamba wano kanyambale ng'empale era ng'esikaati ntono nnyo era nga nazo nzambala oba nga waka nga sitera nnyo kubeera nnyo mu biteeteeyi kubanga nze mu nsi ey'omwoyo natuuka ekiseera nga nkommunicate nga mpulira amaloboozi ne mba ntambula nga bwe nkugambye oba kiro oba ndi mu kinaabiro naaba nga mpulira presence y'omuntu naye nga neebuuza nsobola okumwejjako ntya nga sisobola kubanga yanteekako neeyo entiisa nga bwemugaye nti nazuukukanga nga nina enkwagulo musumba kati omuntu bw'atyo okugamba nti weeweeyo ogambe n'omuntu ogamba nti kuluna nzita kati nga nabi nga kyanyambaza okutya nga buli wembeera neekanga musumba buli wembeera mu bantu oba tutambula akantu ne kakuwona nze mba nawawa musedda era okumanya nti kyandeetera effect natuuka nenfunanga periods kyenayadde okugamba periods zange nga zinuma nnyo nga nzirika n'okuzirika nga mbe bwe mu first day mu ennaku ezisooka ngweri nenzirika ne banteeka obanga mu sick bay ku ssomero neemala okukakana ne bampa painkillers nenzira mu kiraasi buli mwezi nazirikanga musumba. Tewazimisinganga newankubadde okufuna irregularities? Natuukanga ekiseera nga zeeyongera abadde ow'ennaku ennya ogenda wiiki ate bw'ovaamu n'osigala ng'otonya musumba naye ogenda okulaba mukama era nga asaasidde ne gukala. Kati musumba nfunye omulimu omukyalo oyo atandise okukola n'omukyalo oyo era nsigala mu frustration yeemu nga bwe kugambye nti washrooms z'okumulimu nze nali nazifuula gye neetaasiza ne kawuula nze ntegeera nti kawuula nga nzize wano naye waliyo kiyita kintu nali nkiyita kintu musumba annange mwana wange yenda maaso. Kati mu kaseera ako nga bwe nkugambye nti nga sirina gwe ŋŋamba era nga bwe mba nina emirimu gye nkola mu restaurant twalina kyefu kati ng'omukyalo ono ayagala nnyo njige nnyo kyefu byakola
ntandika okukola nga kwegamba nga ntutenga omwana we ng'ayagala chefu buli ky'abakola nkiyige. Kati guno omwoyo nga tegunganya session bweba etuuse chefu atuusa alina byagenda okupreparinga nga tucommunicatinga nkwagalawa kintu ekyomugaso ku kintu ekyomugaso kyowe kikuyitira kubanga kyatuuka ng'erinnya nga kyatula Joan era nga bwe mbanga eneebuzaabuza nti watwadde ne client oba badde antumye nga kyayo kola ki ngenda okuwulira nga omusindo omunene wenyimiridde muli gwe nga gwe twawuliranga bwagazinga obw'omukyala bwe bubeera. Kati ate nabuwuliranga wali nga kitandika wa mu teenage age when nabuwuliriranga kubanga awo tekyasoosa tto kyanga bwe nakugambye musumba kyasooka kundomansinganga nze seebakanga kubona musajja naye nga kijja ne kinkiisinga ne kikwatirira amabeere ne kikola buli kimu okusitula omubiri gwange. Kati nze kyobola nti saasooka kukigaanirawo kubanga kyali manipulative kyajja bwe kityo mu mpola. Mpaka lwe wayingira nakyo mu ndagaano. Paka lwe kyankozesa endagaano n'embeera nga siina bwe njivaamu musumba. Kati wano we kyatuukiza nga kikozesa force ng'obwagazi tewali we buli. Nga musumba obwagazi tewali we buli. Kati musumba nga bwe nkugambye nti mu kaseera ako chefu aba alina kyagenda okuyigiriza nze bwe kimpugula era bwe ngamba nti ŋŋaanye ngenda okuwulira enswagira ennene oba omusindo omunene kumpi nange ng'entiisa ennyambala era bye mbadde nkola byonna musumba nga mbireka nga ngenda mu washrooms. Ntuuka mu washrooms nasooka nenkaabirangayo kubanga obulumi bwabeeranga bungi. Obusungu nga bwejjukira gye kyongera okukozesa bantu ba Mukama kino ekintu gye kyongera okutokyalinga ate kitokyalinga nnyo mind kitokyalinga omuntu ne kimutta silently. Kyova olaba bannange nkubiriza nnyo omuntu ng'ayina tokya y'ekyo ekintu bw'aba akiraba nga kyakatandika yeetaasenga bukyali kubanga tokya eyo okugijja mu bwongo kitwala akabanga musumba. Ate era bonna kitandika mpola mpola okitandika okinyumirwa gwe n'olowooza nti kikuyambyeko mu nsonga emu oba endala. Tugenda kubanga tukomawo Joan twebaza Katonda nti kyonna kye kitwala kandi baakatega akakuleeta eri Yesu ne bubanga tonnalokoka. Neebaza Mukama nti kyekyandeeta mutundwe naye ate obuwanguzi bwentuuseemu. Katonda abadde mwesigwa. Mikwano tugenda kubanga tukoma mu dakiika ntono kangendeko mu bulango bwa bakama bange. Owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.